Pozi waliwo ne bannaffe abo bo saagala kubaleka mabega abakolera ku kizimbe wa mwami Hamu oyo mukama waffe nkubira omulanga mwami Yasini eno message ejawuwo mukama wange abantu baawo ku kizimbe bakyayambala ebyambalo poliisi byakoze eki byaweze nsaba abantu abo bonna abali mu kizimbe bakyuse nyambala kubanga we babalaba babayita babawunsa fenga batuyite eno ku CPS nga tugamba mwami Tanuyi nti abonedda sebo abambadde bulaka si babawunsa bali bakozi ba Hamu babawunsa mwa bakyusa dda bambala white na blue so abo si baffe nsaba mwami Yasini abantu abo bakyuse nyambala balekerawo kubayita babawunsa fe tuli basajja tugoberera amateeka ga Uganda ate nga tutambulira wansi wa Uganda Police tetwagala batuyite bamenyi ba mateeka ng'ate abantu abakikola balala. Yes. Je baliko se. Kale madam nawe je baliko? Yeah. Tusaba we yanjuli abakulabe sawa zino ku Baba TV. Okay, abanda ba ku Baba TV ne TV ezenjawulo mu Uganda. Bulega Umaru gemanya gange. President wa Uganda National Bouncers Federation. Era nga ndi wano njagadde okwogera ko ne bannange bana Uganda bannange. Yeah. Twasembayo kuwuliranga government evuddeyo nebanga ewera uniform zamwe ze mwali mukozesa ekintu kino kyakomawa era njagala otangazeemu omulabi akulabe sawa zino ekintu kino kyali kitya. Okay. Okusookera ddala nga sinaddamu kibuuzo ekyo njagala okutegeeza bana Uganda ne ba bouncers mwena gye muli nti mbatumiddeko nnyo ate mbaagala nnyo nze nga Bulega Umaru. Ekibuuzo ky'ombuuziza twasembayo nga tulina press conference n'abakulu abatwala ekitongole kya Uganda Police n'omukulu atwala polisi ya Kampala n'emiriraano omukulu KMP Commander Afande Tanuyi ne tukkiriziganya nti babawunse olw'okuba nti tukolera wansi wa Uganda Police tukkiriza poliisi etteeka lyereese nti uniform yaffe tugijjemu olw'okuba nti twali tufaanagana ne abasirikale ba counter terrorism so ne tukkiriziganya mu bulungi era mu ddembe ate ffe ne kituluma naye twagamba nti bw'ofiirwa omwana tosula ku malaalo ne tugamba uniform y'abakulu katugiweeyo twawule dressing code era twakkiriziganya nti bano be mulaba abambadde white waggulu bwe tutyo bwe twakkiriziganya lwakuba nti enkofiira zino era tuli mu bumenyi bw'amateeka ezo tezikkirizibwa tulina kuteekako za bbulu n'empale erina kuba ya bbulu ne t-shirt bw'etaba white erina kubanga erina kubanga eri awo eringa gold twagibalaga mu media era bwevaayo mu gazeti tugenda gikola ki kugiraga eggwanga babawunsa bonna bagitegeere titukozesa uniform ki mukobeere bawunsa w'embaale kobeere w'ejjinja kobeere w'eggulu kobeere w'e Fort Portal kobeere w'e Masaka kobeere w'omwaluwa tukozeseemu n'ow'e Kampala n'olwekyo olw'okuba nti twakkiriziganya ku nsonga eyo uniform abakulu batuyambye lwakuba nti ebintu si byangu nze nali manyi okugenda mu gazeti ogitwalayo n'ogikozaayo ng'akoza mbinankani mbijanjaalo si bwe kibeera eri bwe mutwala uniform ogikolako nga bwe mujagala buli kamu konna kemusuubira nti mugenda kakozesa baba keetaaga ne bwebeera mpeta yakungalo ne bwebeera gundi kankugereza bugereza ne bwe zibeera glove ne bwe bibeera gadgets zonna nga bwe twazinnyonnyola byonna baba babikola ki kebeere shades byonna baba babyetaaga so kakati abakulu olunaku lwajjo twabaddeko nabo mu meeting nga tugenza okukola follow up ne batugamba nti ebintu bingi ebibadde bikyabulako era ne tukkiriziganya nti bye batutumye tuddayo next week ku Friday byonna tubikole ki tubiweeyo ne batugamba nti ekyo ekintu kitwala akabanga olw'okubeera nti ebintu biba byakwegendereza byonna bye baba bagenda okukola ki okuteekayo eri mu gazeti kale nno tekiba kya nnaku bbiri tekiba kya wiiki emu
kisobola okutwala emyezi 2 oba omwezi naye twakkirizganyiza ne bakama baffe era mbeebaza ab'ekitongole kya Uganda Police wamu ne bakama baffe bonna abatwala ekitongole kya Internal Affair mwebale nnyo okukola ku nsonga zaffe era tuli bakkakkamu twakkiriza tukatambule n'etteeka poliisi lyekoze eki lyerese tugende so twawule dressing code abakulu bakolere mu uniform yaabwe naffe tukolere mu yaffe era nitukkiriza tutambulira wansi waabwe era nga bulijjo so bwe tutyo bwe twayogeddeko olunaku lwajjo ekyo tulinze next week mukakasanga uniform eno yagwayo mu bantu bammwe nga bw'omanyi nti entegeera si ze zimu Katonda yatutonda buli omu ng'alina entegeera ye babawunsa uniform bayinanga 2 ku 3 omuntu tabeera na uniform pay emu asobola okuleeta peya 2 oluusi n'asigazaayo endala ng'akimanyi bulungi nti bw'anaaba agenda oluusi oba okola ekiro ajja kujambala ate agigiremu wali atayambale yeewala enfuufu asobola okugisigaza naye ffe tugezezzaako nnyo okukola omulimu gwaffe okuyamba ku poliisi okuggyayo ebyambalo ebyo kino ekintu nkyogedde olw'ensonga nti ne poliisi esobola okuleeta etteeka nti uniform eyo mugigyemu eya green ate abapoliisi abamu ne bagikweka emitwetwe ne zibeerayo mu mayumba so olw'okuba nti entegeera si ze zimu ekintu ekyo kisobola okuba nga zikyalimu naye nga bazirina mu butamanya ndowooza nga bazirina nga bo bwe baagadde naye ffe twagiwaayo era tusigadde tubagamba nti agiina yenna ng'okyagiina ewuwo ng'ogyezizise ogirimiramu olongoose waka ng'ogyambadde kikyamu uniform olina gizza ku ofiisi neddayo mu bakulu gye bakola ki waliwo enteekateeka yonna ku bantu bano abaganya okomyawo uniform eno ennyabo twakwatagana bulungi nnyo n'ekitongole kya Uganda Police era ne tubagamba nti omuntu yenna anaaba aleese bakiyita kuwaganyala anaaba aleeseemu okuwaganyala tugenda kumukwata tumukwase poliisi yennyini eyaleeta etteeka eryo era nkakasa bulungi nnyo nti uniform eyo enteekateeka tugirina esobola okugimala mu bannaffe abo abaagikukulira kubanga balowooza baagigula ssente nnyingi naye ate ng'ebyo twabagamba nti oba nnyingi oba ntono uniform mugizzeeyo olowooza kino kirekawo omulimu gwammwe mwabaza uniform zino ffe munnange kati tuli happy kyasooka ne kituluma era twalumwa nnyo abamu n'ekitongole ne baagala okulizayininga olw'okuba nti yakwata emitwalo 40 n'agula engatto n'agula essaati n'agula enkofiira n'agula sheds kakati omulimu gwaffe gwasooka ne gutagalamu mwaka akadde olw'okuba nti abantu basooka ekiseera batwalira ddala n'emyezi ng'ebiri ng'abamu n'okola tebakola talina ssente zigula uniform kyokka ate ne uniform eno gye batugambye nga tennamalirizibwa eri kukola ki kugazeetingibwa kati n'abeera awaka ng'atudde ekyavangamu ku kyawa ki kitongole naye tugezezzaako okulaba nga naffe tubakumaakuma tubajjemu kiri tukole ki tukole kati omulimu gwaffe nti gwasogwa ne gutagalamu naye kati tuli kimu era tukolegana bulungi kati obusungu bwavaawo bamanya nti bw'ofiira omwana tosula ku malaalo kati bakitegeera omanyi buli kimu kigenda nakukola ki nakumanyisibwa kati bamanya era omulimu gwaffe kati tukola mukoze mutya okulaba nga mumalawo abo beerimbika mu mulimu gwammwe nga beefuula nti bali mu kitongole kyekimu nammwe ekyo nno ekintu ekyo tukikaabidde emyaka 8 nga tukaabira Uganda Police ti abantu bangi abajja ne balimbalimba abantu abo bakama baffe abatuwa emirimu naddala bannannyini mabaala bannannyini night club bannannyini events ezo abategesi b'ebivvulu oli najja olw'okuba alina ekifuba kinene tomanyi nakumanya oba bwatu bwe yazaalibwa naganze ndi bawunsa oluusi bajja bambadde n'obutishaati ng'obwo obukola oba bannaffe bano abakola ku night club abamu ayambala akatishaati nga kaliko security naye ng'omubuuza ddala oli wa security nga boosi yakamugulira n'akatwala ku nasa ne bakateekako security naye nga tabeerangako mu security nga tamanyi na security kyekitegeeza so abantu abo twakubira dda poliisi omulanga etuyambeko ku nsonga eyo kubanga tubamanyi amazima amatuufu gali nti twagezaako nnyo okulongoosa omulimu gwaffe guno nga tugumalamu abantu ng'abo naye bannannyini mabaala ne bannannyini night club be bakyatusibyeko abantu abo si be bokka ne bano bannaffe bano lwakuba ab'ebivvulu kati babataddeko embeera
police ekugamba twagala private security ate ng'eri registered kakati baddukira nnyo muffe bwe bajja mu federation nga tuweerezaayo bannaffe bano aba association ezo ziri registered nga bagenda babayambako nga bakolera wansi wa Uganda Police. Olowooza abantu bano balina kuba na bisaanizo ki? Abantu abo balina kugenda ku URSB ne bawandiisa ebitongole bibiina byabwe ebyo, then bwe bavaayo ne bajja ne bakwatagana ne poliisi ne bawaayo ebiwandiiko byabwe n'ebitongole ebikuumaddembe bingi ne batandika okukolera omulimu mu mateeka. Ekyokubiri balina okujja eno mu bibiina byaffe bagende mu association z'ababawunsa nga BAU, WUBA, bagende beewandiise bwe banaabeera registered mu bibiina ebyo ate ffe kigenda tukolera nnyo ffe nga federation kuba ffe tuliwo okulwana kutereeza mulimu gwaffe nga bakanyama ba Uganda. Yes. Twogereko ku bano abakola obumenyi bw'amateeka mu bivulu oba mu nights ez'enjawulo ng'ate bali mu uniforms zammwe. Abenyigira mu bumenyi bw'amateeka. Eggaali twogere ku ggaali ezisusa obungi. Ffe tetulinayo benyigira mu bintu ebyo mu bumenyi bw'amateeka ng'ayambadde uniform ng'eriko WUBA ng'eriko BAU. Ngamba abeefuula. Abo abeefuula. Era nze ne kusiŋŋaano ba ne bakutuleetera ng'oyambadde t-shirt yaffe nga weenyigira mu bumenyi bw'amateeka ffe lwakube waffe tebiriiyo saagala balimba naye waliwo ababikola kati nga bwe mulaba obwana obwo obusamba abantu ku street. Ekyo kikyamu n'afande na Loiso ejo yakyogeddeko n'agamba ekyo tekisoboka. Aba security Uganda Police ne security agency zonna ne babawunsa mukwatagane obwo bubinja obwo bweyita simanya ggaali eggaali nno bano bayimbi be babituuma tebiriiyo mbu ggaali byebiki obwo bwana bwa myaka 14 obusamba abantu naye nga kisaanidde omuyimbi okubanga atambula n'eggaali kikyamu. Era nze nakyogerako emabegakaawo ne mbagamba nti muto wange Alien Skin yali abalina ne time eno nze nejjo nayogeddeko ne manager wa Alien Skin jjo ne manager Mutima oyo manager wa Chameleon ne mugamba sebo ti ekintu kino omuyimbi wo w'amaanyi era yaliko naye ekintu kino bwe kinaaba kigenda maaso omuyimbi wo kaali yayegenda koma erina weegenda okukoma maaso awo so nga ate Katonda abadde amuwadde omukisa ng'ekyakola ki ng'ekyagenda maaso wejjeeko abantu abo abeyita eggaali n'agamba wa abo si kyabalina wadde omuyimbi wange aliko babawunsa babiri aliko yaŋŋambye oba na DJ n'ateekayo music be bantu bana n'agamba nze si kyalina ki abo bantu ne mugamba muto wange nkwegayiridde nze akugamba nina experience mu bino byenkugamba bagenda kutuuka time nga boolaba bakweripyeko olw'omuyimbi okwambala ebintu by'amagye gwe wennyini bakunone n'omuyimbi abantu abo bonna abakuwerekera bajuwadde omuliro bagenda kudduka buddusi ne mugamba gokyalaba bakamiliyoni nga babikozesa ebyo basajja bategeera ekintu kyabwe omulimu gwabwe bagutegeera okyalaba babebekulu nga bambala ebintu by'amagye omwana n'agamba nti sebo ne kompulira kano ngenda wa muyimbi wange kujjayo buli kamu okusinziira ku kiripu gye nalabye afande na Loiso gye yakoze eki gye yatwaddeyo n'olwekyo olw'okuba nti General na Loiso yavuddeyo n'ayogera ku ekyo omwana naye ekintu ndowooza yakirabye so nze ŋŋamba nti ebyo bye bayita eggaali ebyo tebiriiyo poliisi etuyambe tukwatagane nayo ffe nga bakanyama ng'era bwe tubadde tukola emirimu okuva emabega kati mwongere tusembeza abo abaana tusobola n'obbajja kuba baana b'abantu bava mu maka g'abantu si ba training naye bo beekolamu akabinja nga boolaba kati oyo ali ku kamera kati oyo wa myaka emeka taweza myaka 2 naye be baana abawerekera abayimbi yeefuula mukwano gw'omuyimbi yeefuula mukwano gwa manager w'omuyimbi oba mukwano wa manager n'awerekera baba bagenda bali abakulu bali maaso bano bo bakola mulimu gwabwe n'emabega so n'olwekyo ffe ekintu tukivumirira ffe nga babawunsa twadiployingako mu paaka awo ne ku street awo ku Baton Street paka ku Yamaha Center waggulu nga teri gwosobola kusambira awo n'olwaleero luno teri muntu gwe basobola kubbira mu parking kadde oba ku Baton Street ffe twanyiga ne tugamba nti mwabasamba abantu poliisi okuviira ddala ku mini price wansi wano nga ku Baton Street paka waggulu ku CPS tewaliwo omuntu gwe basobola kubbira awo kubanga awo wewaali danger zone so kati ebintu byonna bibadde biteredde mbadde nsaba poliisi ekwatagane ne ba bouncers
ne babokisa bannaffe mulimu babokisa nga ate nabo bakola omulimu gwaffe tukwatagane obwo obubinja bwonna bwonna obweyita nti bukuba abantu ku street tubumalewo bannayuganda babeere emirembe gyabwe oli ava e Kampala ng'ava kukola sente azitwalire mu nsawo ng'ajja ku bankinga nkeera ne kati omuntu atya ne tutambula n'emitwalo 2 ne 10 bajjamu kuba emba ziwogole kikwanga ababakuba si bakanyama si babokisa bwana yana bwekolamu obubinja ne bwefuula nti gaali ekirala nsabye abayimbi guno bwe mulundi gwangu ogusembayo mweyawuleko abantu abo fe tukoledde abayimbi tubadde n'abayimbi ebbanga lyonna nze Eddie Kenzo mujulizi wange bakamiliyoni bajulizi bange kuba benkoledde mu bibiina byabwe naye ffe twakolera nabo nga tali muntu gwosobola gamba nti omuntu yadde atambula ne Kenzo ne bamubbako essimu nedda ebyo tebibaddeewo byakajjamu eno generation eno empya abayimbi bano abapya bano abaliwo so nsaba ekintu ekyo kiggwewo poliisi ekwatagane n'ebitongole ebirala ebikuuma ddembe private security tukwatagane obwo bubinja tubumalewo yensonga yange nga tumaliriza w'obubaka bw'obusemba eri gavumenti oba abakulu abakulira enteekateeka y'okuba nga muzza uniforms zino n'abayimbi abatambula n'eggaali tuwa obugambo bw'obusemba kantandike na gavumenti yaffe ya Uganda njagala kugyebaza enteekateeka yonna gy'ereese babawunsa okuviira ddala mu lockdown eyasooka paka olwaleero babawunsa bwe twali si bwe tuli babawunsa kati bakola olabira ddala ng'emirimu gyabwe bakola na bwegendereza ate bakolera mu mateeka ekyokubinebaza gavumenti okutuyamba okutusapootinga bino byonna byolaba mutwale uniform bazigazeetinge gavumenti senga si gavumenti era yandibadde tekola ki tegenda mu gazeeti so njebaziza nnyo mwebale nnyo ate era temukoowa n'ebibiina by'abannaffe ebirala byonna mu Uganda ebyababawunsa ebyababokisa nsaba byonna uniform ezo ze bakozesa bazitwale mu gazeeti bazigazeetinge tubeere ng'omulimu gwaffe tukola ki tugukolera mu mateeka so kanzire ku bayimbi bakama baffe abayimbi mbaagala nnyo mwe bakama baffe mwe mukozesa babawunsa baffe naye ngenda kubasaba omulimu gwammwe mugwagale nnyo n'okusinga ebirala bano abantu be muli nabo eno gganga gye mutambula naye abantu 20 omuyimbi omu otambula n'abantu 20 ebyo byaggwawo Uganda yakyuka kati Uganda ndala tambula n'abantu 4 tambula n'omuntu ateekayo music tambula ne DJ tambula ne bawunsa oba 2 tambula ne manager bamala lwaki otambula n'abantu 20 baaki omuyimbi n'oyimirira mulyango n'ogamba abo bonna okuva wano paka eri bonna baaki gogenda kuba ku stage nga bali backstage bo bakola ki batulugunya bantu backstage oluusi bayinza n'okuvaawo ne badde eri mu bantu bakubala nti anaatera okumaliriza okuyimba nga bakomawo backstage ne tomanyi bye bava kukolewa eri mu bantu gwokanya kubayita bantu bo kumba ate batuuka mu show bakola birala n'olwekyo mbadde mbasaba mweggyeeko gganga y'abantu eyo gye mutambula nayo nga General Reis bwe yakyogedde bwe muba mukikolera ddala nange nkikkaatiriza mweggyeeko gganga y'abantu omulimu gwammwe gusobole okutambula obulungi nkubiriza babawunsaazi mwenna bannange mugoberere amateeka poliisi ge yakola ki ge yateekawo ate mwongere okukwanagana ne poliisi mwagale ennyo poliisi kubanga be bakama bammwe mukolera wansi waabwe tolwana na mu poliisi naye lwanyisa nnyo omumenyi w'amateeka era bw'omukwata mukwase poliisi bye byange ebyo mwebale nnyo mwebali eddala